Kitalo nnyo, kitalo ddala. Amawulire gano gatutuukako ennaku z'omwezi zaali nga 12 omwezi ogwa Desemba. Enkeera yali konsati y'omukulu Amoti Omubalanguzi ag'okufa kwa Mercy Bontwe nga neero ono yali comedian mu ggwanga erya Uganda n'avaamu n'agenda mu USA okubeera nga anoonyeza ekinaagulira Magala eddiba oba okunoonya obulamu obusingawo. Okuva ennaku z'omwezi nga 12 Desemba paka ennaku za leero bantu abasinga mubadde temumanyi ki kyagenda mu maaso na mulambo gwa Mercy Bontwe oba eyafa ennaku z'omwezi nga 12 Desemba. Updates ziriwe ziti omulambo gwa Mercy Bontwe gwatikiddwa okuva mu USA olunaku olw'eggulo era nga kiteebereza nti ennaku z'omwezi nga 16 gugenda kubeera nga gutuuka waneno mu ggwanga erya Uganda. That means simanyi olabye story eno naye olunaku olw'enkya lwe gugenda okubeera nga gutuuka mu ggwanga erya Uganda. Mercy Bontwe wanatuuka mu Uganda agenda kubeera nga omulambo gwe bagukwasa aba funeral service gye gunaasula paka ennaku z'omwezi nga 17 January. Nga 18 gujja twalibwa ku National Theatre nga 19 gutwalibwe mu kyalo ewaabwe n'era ennaku z'omwezi nga 2 Mercy Bontwe lwajja okubeera nga aziikibwa mu butongole. Oluvannyuma lw'okufa ennaku z'omwezi nga 12 awabeera wayiseewo nnaku mmeka okuva nga 12 paka nga 12 ogolwedde gubeera mwezi gumu zennaku 3. Yes, 12, 13, 14, actually zibeera nnaku nga 4 ezigwamu oluvannyuma lw'okufa. Agenda ziikibwa nga wayiseewo ennaku 40 oluvannyuma lw'okufa kubanga yafa nga 12 Desemba 12 January ne zituuka ogwo gubeera olwedde mwezi gumu. Kati okuva nga 12 paka ennaku z'omwezi nga 2, that means zennaku 32 oba 33 za spendinze oluvannyuma lw'okufa. Updates zonna zonna ngenda beera nga nzikutuusaako neera nga ku National Theatre gye banaamusabira abayimbi banne bakomediyani banne gye banaabeera okubeera nga bamukubako eriiso oluvannyuma n'okubeera nga bamusabira. Tujja kubeerayo wano ku SMX Media. Gwe kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ekya Mercy Bontwe okubeera nga yatuva ku maaso.